Okay, Kachumba TV Simboy MC Prince Ivo nga tuli waneno ku chuchuzi. Chunchuzi. Bana erinnya zibu nnyo naye nga twetegekera the best of Yanga Mulo waneno ku kifo wennyini wagenda okubeera kifo ngenda beera nti balambuzaako ko amujje muwagire ate lwaki nedda aligatidwa akabasajja ab'amaanyi nina muganda wange Bobby Yanga ogamba otya oli said nnyo anti the best of Yanga Mulo nga 22 guno gwennyini Yanga Mulo chali wange ate Ghetto Youth munaffe so tulina mubeererawo amanya Ghetto speaker nga Bobby Yanga banyanjudde ensonga lwaki tuli wano si nsonga ndala wabula nsonga emu yakyali waffe Yanga Mulo ennaku z'omwezi nga 22 tugenda kubeera wano Zana opposite Millennium Hotel tugenda kubeera waneno mu the best of Yanga Mulo. Yanga Mulo yasazeewo addize ku bawagizi be naye si ku bawagizi be bokka n'engeri gye kiri nti mumanyi bulungi nnyo nti Yanga Mulo wezzana boyogera ku Yanga Mulo ekisoko kujjira mu mutwe go Zana yasazeewo asooka addiza abantu babezana then oluvannyuma jasinzirira watuwe programs endala nga we zikola ki bwe zitambula so baboyi baffe tubakoola buli omu okuva mu bitundu ebyenjawulo kyali waffe Zex yate yakikoze n'akimaayula bumaayuzi yagambye nti bakyali baffe bannayuganda bakyali baffe ab'e bakyali baffe ab'e Kenya bakyali baffe nkugambye buli omu ng'okimanyi nti oli best wa Yanga Mulo ennaku z'omwezi zigenda kubeera nga 22 mwana tubeewo tulage bakyali baffe laavu nga bakyali balamu tetulina kye tusobola sasula Yanga Mulo tetulina kulinda time eri nga Yanga Mulo amaze gukola then ne tulyoka tuvaayo tukwata obuzindalo tumuwane nga bw'abadde owakabi tulina kumuwaana kati ng'akyali muki ng'akyali mulamu Yanga mu biseera byonna ntera okulaba mu bivulu almost buli kivulu kya muyimbi si buli kimu mu bakyali bange bw'aba yakyali wange mbeerawo nakulabako ewa Alien Skin nenkulabako ewa Spice mukwano gwange nnyo ikyekyo obudde buno oli waneeno muntu ajja kwebuuza ofunira waggwe oli toli muyimbi nayo babeerera ofunirawo ate olaba buzibu bannayuganda bwe balina tasobola kubeera watafunira ninze mbeerawo abaana ba ghetto tetuyina ssente naye nga tusobola okwesonda n'ogamba kamuyitireyo abaana tukole ki nze sisifaayo banfunyeemu basifunyeemu munange mu maaso eyo katubale mu maaso eyo era buli wembeera teryansasula era saagala ssente oyagala beera muyimbi nedda siri muyimbi lwaki toyingira endongo kuba abayimbi bonna balina abasobola n'okuwa kolabo yayimba nako Bobby Yanga eggwanga libuulira amazima nti oli mu kubiwaraga lwakapera abantu bamanyi bagambe koolo tubakubemu nga ayagala okuwulira kulaga wa Bobby Yanga koolo naye nga balabe bangi mu bulamu abatoba bamu ne bagwamu amaanyi ne bakita ne leero mbagambe amazima olemerako munango malako kati twasalawo ffe kulumba nalonga twesiga Mukama Katonda kubanga ne Daudi yanyiga Goliath nga yesize Mukama Katonda olina eddoboozi erimba abasajja lwaki tebakuwa kolabo balimba eddoboozi nedda okiririzaamu nedda siri muyimbe ebyaddala siri muyimbe era kwegamba babinsibako oba ofuneyo omuyimbi omupromoting kuba buli kanyomero k'endongo okamanyi ne Bobby Yanga tugenda muwaayo omukyala nga muyimbi Bobby Yanga obeereddewo endongo eno nawulyako nga kiwininwa gye kikuyimbako Bobby Yanga mu bayimbi abakazi ani gwolaba n'ogamba ono nsobola obeera otambula naye musical nedda tuveeyo yenze siri wa music nze mpozi mikwano gyange kale okumupromotinga ng'ogyeko Spice Diana naye kati soke tukomaawo ka nkyali awo ani akuyimbira kale obulungi babaana mwe bali abayimbi Chosen Becky bayimba baana bayimba naye nga Spice Diana ye kyali wange nnyo omuntu asuubira eki ku kivulu kya concert ya Yanga Mulo olunaku kyoba omanya Yanga Mulo agenda abikola era abaana ba ghetto mwenna mbakoola mwena gye muli muveeyo tuwagire kyali waffe Yanga Mulo oshegeera ffe kye tusobola okukola yoyo Bobby Yanga ndina abasajja ab'amaanyi wane ogamba otya Konkevu ani Tiga ow'omuto gwa Konkevu kyeki bandabirwamu naawe
ffe tuyisaamu nnyo tulabira wala ng'endabirwamu kyekyo omanye eby'omwaka ogujja nsobola obiteebereza ne mbiyimba mu kayimba so tulaguleyo omwaka ogujja kyekigenda obeera omwaka ogujja nze sitaagenda okubeerako nze nakirabye edda ebyaddala gwe naye tokiraba golooza bulijjo senga sikusanganga oli muyimbi akuba laga anoga okunoga kuva mu bantu naye nga nze nkola kyempulira kyensobola obbawa ne bawulira nti kijja kukola kikunoga tuweemu akapeera waneeno tutandikira batugamba mbuno kakuula amannyo akaki kakola kyera buli akalyako ye kamwera mannyo no gwe kumba akakola ddagala ly'abasajja naki mbuno katubeereramu ne kumanyi g'ekisajja gwe kakola habo tekamanyi musujja kale wadde edeki eno stimu shawa nkambwe ku kyabode security kasiba oluba ne webakuba panchi okitegedde gwe kati obulamu bwa takisini nze nkeera kuwagala masini buli ddeyire kwa mirani nkwacyo tweriira kakola okitegedde ebitone biri mu ghetto oli okulira kuba buli ayimba ayina ghetto gy'akulira okulira ghetto yaawa nze nkulira empereerwe gyenva sikulira wabula gyenva kuba bba abakulu weebali tubeerayo bubeezi mwana kava kusanyusa bali mpoyerayo music industry eno olaba ina buzibu ki obukyagaanya okubotola music industry yo tenninaako obuzibu wabula ndowooza embeera yenninako obuzibu okuba nga sinnabotola kubayo music industry senge badde n'obuzibu senga nabo abaliyo tebaliyo si bwe kiri ne tenninaako obuzibu mpozi kale era just enkokolamu ko ku bantu era bangi ba presenter abatali nga ggwe nga tebatuwa mukisa kukola ki tutunuzaamu kamera ate nga ajjukira boge mawulire ffe okulaba ng'ensi ekola ki oba temubatuukirira tugezaako naye nga bw'okimanyi nti n'ekitone tekyekweka kiringa mpiso kubanga yo ne wookola otera okwatayo mu kazikiza ekufumita kati ekitone kyo kigezaako ne kijjayo kibeekube kuba kati olaba gwe nkutomedde nkugwiridde bugwizi naye ate obadde tombuuse okitegeera naye n'otwala obudde bwo ng'eraagala omanya ekindi munda neera wabawo n'amasannyalaze obudde bwe butuuka gabakuba kitegeera kati nange nnyinza obba nkutomedde agange ne gakkwata kitegeeza ndi omu oba oli omu ku ngogo ze nnina okulukutirako kitegeera era kati nze nsanyuse kuba onkulukusizza mwana olinayo music ennyimba mmeka ze wakafulumya sofa era azaagala azisangawa ennyimba zo nnyingi naye eziri prepared ogenda mu bantu ze zikyali entono naye ng'omutwe gulina nnyingi n'amastudio galina nnyingi jjukira oleeta ekingi mb'okitomeza abantu omululu tegukola ki omululu tegulemya muntu kulya kubanga ne leero gyalya n'enkyoddemu okole ki kati ennyimba zo nzirina nnyingi naye sofa lweni mu kutambuza right now tambuza olwo olwakakoola kubanga situation mwe tuli osegeera video yagitadde oba tonnabagita video nagiteekayo dda naye nga bwomanyi nti era mwana amasannyalaze gadde tegannatuuka kukola ki kugatta wali kuwaya abantu kubayita anyumidde naye omuntu aliyo nga ayagala naye kamunyumire akasanga ku mikutu ki osobola okasanga ku Howi osobola okasanga ku YouTube yange Tigo ow'omutwe gwa konkeevu Tigo ow'omutwe gwa konkeevu yesebo erinnyanga ppanvu eryo ya anti njagala kwawukanako ku balala buli omu alina limpi kyoga Swaziniga teyakuba iti mu firimu kati nange ndekaamu tolanga guba gugwa bugwe ate njagala era ajja kifiirako kubanga wemanze nina erinnya eppanvu era bajja tuukira ku nze okimanyi nti ate kati wali agenda okunkopa bageetuume omusajja muyiseemu ssebo ali ku kamera akantu abantu balaba akantu kayambadde ekikumba ky'amaanyi ekikumba design ani designer wo fashionista by me ne lwakuba ninayo kyaliwa nga muyita Brandon Fashions yakola ebisingako wanaate wakedde otya n'ogamba ngenda kwambala galubindi eziriko red teekeko gundi ya red egundi efaananye n'engatto white bulaka ne kabulaka kuno kwekali wateeseteese otya n'ogamba kannyambale kino kyakutwalidde ebbanga kyo kirowoozaako just kale nyinza okugamba kintu kimu nti Katonda yabiteeseteese kubanga olunaku lulwe ate nange ndi wuwe ate nga ye designer asinga kati kwe gamayindi yagijjuzza ekyo nange ne bukyanga kyekirimu okitegeera olina omukyala omukyala mulina kuba teri musajja abeerawo nga talina mukyala naye ate tanyuma bbeera mu mawulire
kubanga nyinza omuteeka mu mawulire mulabe wange n'agenda n'ankolera okwensobi. Ati ebyana bibadde bigenda tandika kuŋŋamba akanamba mu comment sawa akanamba. Ate kati okwagala ebingi era mwana tekikkusa. Oba olina omwoyo gw'olina oguma n'oba naye kuba ate abaddewo ko wali emabega mu mbeera yonna okutuuka nga gwe sinakusanga kati abapya bajje bampagire sibalinaako buzibu. Promoter kyakwasaganya oba tolina weetaaga management? Management yo nyinza obutagyetaaga naye neetaaga omuntu anteekamu obusobozi kuba management yo nsobola okwemanagingira ekintu kino n'abantu bange abandi okumpi kuba naye kennyini wenemererwa nsobola okunoonya kibanda netukolaboratinga awo nombeereramu ne kajjasi neetaaga muntu anteekamuko ku majja ebiri serious kubanga kati neetaagamu ku mmano owa ddala. Alien Skin yakakuba budde buno yaliko akati yakalina tulowooze tino omwaka ogujja agenda kakwasa. Alien Skin tagenda kankwasa kuba sitandikangako naye kudduka misinde wegiba misinde tankulemberangako kuba tetusimbangako ku layini emu nejja sinze mwagaliza sina gwe njagala kukola ki kujjako kati kuba akangeko Katonda kati yakampadde kakano nkalina muzeeyi gulabika tokalaba naye kakano nkalina ly'eddoboozi lino ly'owulira wekkiririzaamu nnyo bwekiri nze muwagizi asooka ku nze okitegeera ate nze njagala nnyo abayimbi tubeereyo abaliyo babeereyo just kyenyinza omwegombako kiri ekintu kimu nti nno yayogera akagambo ke mbadde nga nkozesa naye nga nze saakajjaamu luyimba bagenda wulira kye bayita akaliro gwe yakatandikayo n'akajjamu oluyimba bwekiri ate era teyakajjaamu kuba bigambo byogerwa bulijjo yatusooka lowooza nnyo kati era kiringa ne uhu era byonna byo baana bewaffe Kawempe Gaza wali wonna gwe engombe ezo bwe bazitana oyo naye era nga bw'okimanyi nti era kabaka tavimbira nnyo ki mu bantu be kitegeera kati ye yajjayo ke waffe n'akyala n'ategeera ekyokukola n'akituyisaamu obuwagizi ne busituka eri kubanga era obimanyi amaanyi Alien Skin galina yagajja Kawempe gogendangako Kawempe ojja mmanya amaanyi galina kuba bamuwagidde nnyo ate bwe kiri Kawempe saidi kyawo Kawempe munene naawe Gaza nnyingi ezimulimu bwe ntandika munnyonnyola kiringa kudda ku Makinde munnyonnyole Makinde alimu obufo bike kati ne Kawempe munene kitegeera yono erinnya buzibu bbanvu Tiga terimenyangako kwogera wali olemeddwako okwekkama Tiga mutwe gwa Tiga ow'omutwe gwa konkeevu gwendi naye olwaleero njasaba funa olunaku mpiteko mu ghetto zo tulambule ghetto zo kijja kunsanyusa nnyo taata. So Young Mulo tuli waneeno mbisaawo akantu kano ennaku z'omwezi nga 22 tugenda kuwagira mwana wa taata muganda waffe taata waffe mu ndongo Young Mulo Badman Gadget they go them love me woy they go them love me mwana ekisajja ekyo kyankuba endongo ategera bawa mukisa nnyo kubanga nange nina okujja performingeko wagenda olinnye engatto ze bisima nnyo kyakabi nnyo muganda wange nkwagaliza bisima byereere mu bbiri mwangwe bwanguyi kuba ekifo kyo kiyoteddwa omusajja akubye ellagawe omusajja wa Kabaka soko jwe otunnyonnyola embeera bwegenda obeera nga 22 banange miniem Sky Soldier last boy 22nd this July just come over and support the Badman Gadget Rico Boy last Young Mulo again and again the best of Young Mulo here at Chunchu's Auto Spa. Kati banange mbayise mwenna bana ba ghetto bakapi bakama mwenna abali wansi nabe mwenga tubayise kubanga kino kya kusupportinga tano waffe abe muyenga namwe mwenna tubayise Sky Soldier Rico Boy ngenda kubeerawo ngenda keera olya Mike naluyigira ku Google synchronization okimanyi Google synchronization fe kwe tusomera naye ekyo kintu batona abakimanyi kuna somero olya Mike chovola I can speak Jamdong language olujamaika nalusoma nsoma okuba edini y'abalasi kubanga abalasi tusinza the most high Jah Rastafari we give thanks the most high Jah Rastafari betumala kata obo ino kusoma ngabola babasiramu bamanyi oluwalabu nenga bana Uganda naye abaye lusoma lwa dini eyo oluwalabu kati nange dini yange
egenda n'ensanga nga nina okusoma Olujamaica kubanga yaveeyo Colombia Jamaica nejja wano ne tugikiririzaamu ffe tetulya nnyama abalaasi. Tolya nnyama? Sikulira ku nnyama, nze ndi vegetarian, nze ndya bivaavava. Watandika ddi okugikiririzaamu era n'ogamba nti kati sikyalya nnyama? Nabeera liko lasita ku myaka gyali 6 neebuusa ku myaka 6 ne ŋŋamba nina okubeera lasita man. Nensooka nembeera lasita man nga sina dread kubanga dread tezitegeeza kubeera mulaasi. To be lasita man sikuba nti oba olina dreadlocks. Ate waliwo balasita kawaani, waliwo balasita tak nga boogera nnyo nga balina walawala, nga balina too much walawala, wenayita bamulaasi. Omulaasi ye muntu ali simple, omulaasi ye muntu ali real nga mme kyategeeza bakitegeeza. Kyova olaba abalaasi bagala tubeera nnyo ne laavu. Era ne booza bakyala baffe tewali ajuna buli mukyala alina omusajja nga mulaasi agambira omwana nze nafuna kyapa amannya gange. Omukazi afuna omukyala nga mulasita, omusajja afuna omukyala nga mulasita, aba afunye kyapa amannya ge kubanga ffe tuli real, ffe tuba tukitegeeza nga bwolaba nti mugenda tulaba mu show yanga Mulo mukakase nti abalaasi ate eno show bannange simanyi na kumanya kubanga biza sigino namukubiddeko n'agamba nti agenda kubeerawo. Bamwita bize sigino eyagamba Martin Luther Black, Yanga Mulo Black, Sky Soldier Black, Kachumbali TV Black, Bobby Wine Black. Free all black people, live all black people, come over 22, Chuchu's Auto Spa, Wanezana, we worry parting. On that day, it's gonna be massive, it's gonna be fire, it's gonna be dead, pew pew. Mwena muyitiddwa, mwena abebule nebweya. Dede segeza tugenda kubeerawo mu budde midede. Emidede mu budde. Ya anti kati fo Abajamaica tetugira ebigambo tubyanguya. Mwena nakubuza kyekiriwo ngamba nothing. Ate nasingi kyokka ky'oba okoze. Nothing is going on. Oba omazeyo kya nansingi kyonna. Oba ogaseyo is going on byonna oba obisse. Ani ayogera olusinga okwogera Olujamaica obudde buno mu Uganda? Mu Uganda muno anti kati ombuziza mu biti anti mu Uganda mulimu abanene naye kati saawa zino mu myaka okuva ku myaka 2 mpaka ku myaka 3 best mukwogera Olujamaica ali omu Sky Soldier litiko bwai. Ate n'omusajja waffe wa Galaxy. Oyo omusajja wa Galaxy ebigambo ebimu abiruma ate ebigambo ebisinga yabikopa mu nnyimba z'Abajamaica, yabikopa mu nnyimba z'abayimbi bangi nnyo. Akopa ebigambo embalwa biza sigino olwa Gary Good mwe yagambira ebyo bya Sentani Ochi ebyo byonna St. Elizabeth ebyo gundi byayogerako byonna yabikopa omwo. Si bibye. Si bibye. Okay, katugende. Ngenda kuza omwezi 22 omwezi ogw'omusanvu omwaka 2023 ekifo kiri kimu zana wano ku Chunchu's Auto Spa opposite Millennium Hotel. Banange amakubo gonna ko bagagadde. Bannayuganda basiimye nti bajje bakyalireko Young Mulo. Fena tulina obeera wano ku otoki awulunika nti tasobola kwogera Chunchu musaleko wano department gadget ye fena tulina obeerawo kimala